kubatenga owuliriza bwe tuyingidde mpola mpola okubatenga kunyumiza ku mboozi ey'omukulu gwe bayita Peter Baligidde. Oyo nno omukyala we gwe bayita Margaret Nampa abajjukira ebiseera ebyo ke kayimba akabayita agawalagana mu lukoola. Oyinza okubatenga owulira akayimba ako wakawulirako kyakawulira omukulu gwe bayita Victor Kamenyo yasobola okubatenga akakyusakyusa. Nengenda kubulira ku mukulu ono gwe bayita Peter Baligidde abajjukira akayimba ako agawalagana n'oba okawulidde akayimba ako omukulu oyo azaalibwa sayidi gye bayite Eruwero Nakaseke akatundu bakayitawo Butasabwa. Akatundu ako we yali azaalibwa omukulu oyo era nga gye yebasa akadde kano omukulu oyo gwe bayita Peter Baligidde abajjukira emyaka gya 80 akayimba kasobola okubatenga akola mu lutalo lw'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni nga balwana. Kati akayimba ako baali bakakubira obufuzi bw'omukulu Obote era nga akayimba kano oba okawulidde agawalagana mu lukoola konna nga kasobola okubateeka katambula. Waliwo bagambira nti empologome ekaaba. Empologome yali ekaaba yali Museveni nga yali mu nsiko. Kati embeera nga basobola okubatenga batambuza ensonga ezo nga bw'omanyi nti ebyobufuzi by'emyaka gya 80 byali bizibu nnyo era ng'omukulu Obote abayimbi bannyo yasobola okubatenga abayisa bubi okubasiba. Abajjukira omukulu gwe bayita Christopher Sebadduka yasobola okubatenga adduka neyeerangira n'asobola okubatenga alangirira mbu yafa. Awo nno kwe kujja sayidi z'ebutenga awo nno ng'adduka omukulu gwe bayita Obote. Kati abamu ku bayimbi abasobola okubatenga bayimba omukulu Peter Baligidde yali ayimba oluyimba luno lwali lwa lutalo. Oyinza odduulira n'ogamba nti oluyimba baali bayimba ku byabuwanga. Kati embeera nga basobola okuba tebateekamu omukyala gwe bayita Margaret Nampa akayimba bakayita Mbatulidde yali annyonnyola byonna ebyali mu luyimba agawalagana. Yakikola olw'embeera nti obudde obwo Obote yali agenda kubatenga bakwata abayimbi baali balwana nga bazzaamu amaanyi abalwanyi ba Museveni obudde obwo myaka gya 80 nga bawulidde akayimba ako Baligidde bingi nnyo basobola okubatenga ayimba akayimba ako kabayita agawalagana nti ab'ekikawo bali babatudde Uganda yonna weeri beeteredde ebintu biritereera. Waliwo yayimbira nti Baligidde namulabako eyo mu ndeeba. Bingi nnyo ebyasobola okubatenga bitambula ebiseera ebyo. Waliwo yayimbira ku mayembe nti n'emisambu obudde obwo ng'agamba nti Museveni baali babeera mu nsozi nga bakuba Obote. Ayaya weyasobola okubatenga akizingazinga mu mbeera etaali nnyangu wadde n'akamu. Weyagambira nti empologome ekaaba bannange empologome ezunga yiye empologome ensajja mugiviire ogwana gw'entale aligitabaala aliva bunaayira be baali abanyanya ng'ayimba omukulu oyo gwe bayita Peter Baligidde era ng'ejjembe lyali agamba. Waliwo yagambira omukulu gwe bayita Obote akanyoomonyoomo kikasobola okubateeka mutuusaako. Bingi gye byali ayimbako ng'agamba nti emirimu tegiriwo okusoma. Obote be baali babirimu embeera eyo yasobola okubatenga etambula. Oba owulidde akayimba Part 2 Mbatulidde omukyala gwe bayita Margaret Nampa mukyala we yasobola okubatenga akamenyamenya n'ategeeza nti bingi nnyo basobola okubatenga olw'embeera nti Obote emyaka giri yali ayinza okubatenga abayisa bubi. N'ategeeza nti ekyali mu lukoola awe mundu yali etokota agawalagana yakijjayo. N'ategeeza nti amayembe bwe gaba gawalagana nga tegakwatagana gagenda ne galwanagana. Kati embeera eyo yagiteeka mu kisaawe ng'Obote ne Museveni balwana ng'empologoma yali Museveni. Ayaya agamba nti yali aloota amaliba gengo yali aloota Museveni ng'awangula y'embeera eyo. Mu mboozi eno njagala okubatenga neeyungibwako mutabani w'omugenzi yennyini Peter Baligidde bamuyita Ssaalongo Samwiri Baligidde atubulire ku mboozi eno yonna nga weesodde okubatenga etambula atubulire akadde kano bitambula bitya byobadde tomanyi wano byetukuwa nga byonna bye byasobola okubatenga bitambula. Akayimba bakayita agawalagana mu lukoola Peter Baligidde yakayimba nga bali mu lutalo ne President Museveni emyaka egyo. Omukulu oyo yafa mu Waggwa 1989 bwembaserabidde nnyo. Omukulu wuno mutabani w'omugenzi Baligidde ye waali mpola mpola era nga n'omuziki naye agutambuza mpola mpola. Muyimbi wa kadongo kamu ne wuno ng'atubuuzaako embeera nga weesobodde okubatenga etambula. Wonna woosa okubatenga owuliriza. Tuli mu Vintage Wednesday kiba kikadde.
mbabuuzaako nno yaani Ssaalongo Samuel Balijjidde Ssemakula baagala alina era nga ndi musajja mugave nga nze omu ku baana b'omugenzi Peter Balijjidde tubamanyi nga eyayimba agawalagana nsuubira ku mugenzi Balijjidde bw'ajja mu Kampala waaliwo guruupu gye baayitanga King Guitarist guruupu eyo nzijukira nga yalimu n'omwami Mukaabi yawiri akyali guruupu eyo yali y'omwami Kasajja owa Kasajja and Sons yalina King Guitarist Vesta ne Uganda Guitar Singers muzeeyi mwe yatuukira mu guruupu omwo n'atandika okwasaganya ebidongo mpola naye nga bw'omanyi nti enkokola zibaamu era tebyamugendera bulungi sobera yabeera mu guruupu eyo emyaka gyali 3 n'abeera nga agivaamu olw'embeera etaali nnungi kuba eyasangamu empalana ze mulaba kati mu bidongo temulowooza nti zitandise kati wabula zaava dda nnyo okuva muzeeyi bafa kkanisa leero yasobola okusimatula ku bigere n'asooka n'adda waka n'atuula naye nga bw'omanyi nti okuyimba kiba kitone era yawalirizibwa okutandikawo guruupu eya Nkoba za Mboggo n'abeera mu Nkoba za Mboggo eyo mpola mpozi mu kuddako emabega mu pikingi yasobola fulumizaamu alubaamu zaalibbi mu pikingi bwe bitamugendera bulungi n'avaamu n'akola Nkoba za Mboggo n'agitwaliriza paka era yagenda okufa nga ye guruupu mwayimiridde yagenda okufa nga awummuddemu ebyokuyimba naye nga ye guruupu gye yali abadde nga gyayimiriddemu yessebo tukyagenda mu maaso okubate nga tukunyumiza ku bulamu bw'omukulu gwe bayita Peter Balijjidde esaidi z'eluweero yabategerayo Nakaseke gyasobola okuba ate ng'aviira omukulu oyo n'asobola okuba ate ng'atandikira myaka gya 90 bajjukira obulungi awo nno olutalo lwasobola okuba ate nga lukwatya wansi ne waggulu bo baliyo eluweero ng'endongo bagikubira ddala era nga ne pulezidenti basobola okuba ate bamulabako abakulu bano omukulu ono gwe bayita Peter Balijjidde gwe nkutegeeza kabamu ku bayimba ku nnyimba ez'olutalo zoyinza okuba ate ng'omanyako omukulu Ssegamwe ng'alina kayimba ke yakubako nti baabo abasajja waliwo ke yakuba akayimba kaneerabiddemu waliwo akayimba k'omukulu ge bayita Wire Mukaabya mukuliko olutalo waliwo omukulu ke bayita Kakumirizi yafulumyayo oluyimba lwe bayita olutalo waliwo n'omukulu gwe bayita Ssemakula Charles yayimbako n'omukulu era Balijjidde nti mu nsiko mulimu waliwo ennyimba ezo zasobola okuba ate nga zitambula obudde obwo oyinza okuziwulira n'ogamba nti ennyimba zaali za buwangwa ne basobola okuba ate nga bakikola nga bakisiiga ekifaananyi okuba ate ng'obota obudde obwo era okubitegeera byali bizibu olw'embeera nti n'olulimi yatategeera bulungi Oluganda naye nga waliwo abaali bamukyusiza era mu mbeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula mutabani w'omukulu Balijjidde gwe bayita Samwiri Balijjidde wuno ng'atunnyonnyola nti oluyimba luno lwali lwa byabufuzi embeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula emboozi eyo agawalagana lwali luyimba lwa byabufuzi lwakuba nti abantu ab'ebyobuwangwa balwambaza ekyambalo kyabwe ne lufuna obutuuze ku nsi y'emisambwa naye ng'oluyimba olwo lwali lwa byabufuzi okusinziira ku mbeera eyaliwo mu myaka gy'ekinaana paka 86 era bw'oba otunuulidde oluyimba lwa mukadde wange Margaret Nampa agawalagana paatitu akunnyonnyola bulungi ensonga ezo bali baluyimbira Muzeeyi Museveni yessebo mu mbeera y'olutalo okuyimba kwalinga kutya gwe kye wategeerako embeera y'olutalo okuyimba tekwali kwangu kubanga n'abantu abamu nsuubira omukulu w'obote yabayigganyako wano abamu n'abanoonyako okugeza ng'omwami w'e Butenge eno Muzeeyi Ssebadduka yasengayo obusenzi oluvannyuma lw'okumunoonya banoonyanga era embeera teyali nnyangu yadde akatono ate bwe twaddanga mu biseera by'okulikodinga ate yali nzibu nnyo kuba bagendanga Kenya na Tanzania ennyimba ezisinga zonna wano recording zize luvannyuma naye nga oli mugagga yateekangamu ssente muntu n'agenda Tanzania n'akola ennyimba n'agenda Kenya n'akola ennyimba muzeeyi waffe ono yafa mwaka ki gwali gwa 1989 yembeera basobola okuba ate ng'etambula nkutegeezaako omukulu Peter Balijjidde gwe nkutegeezaako omukulu ono sobola okuba ate nga mubuuza ku baganda be omukulu Peter Balijjidde be yazaala naye nga Margaret Nampasi yazaala omukulu ono yategeezezaako nti alina obukojja saidi zeena ekyabakuza awo naye nga taata we ye Peter Balijjidde wuno ng'atunnyonnyola ensonga zonna omusajja tabali lwanzaalo naye nga muzeeyi yatuzaala abaana bangi naye kati nsuubira ebbanga lye tutuuseemu tekyali mwana ajja bwemba seerimbi naye nga abaliwo abalamu ze wano gw'oyogera naawe Teggwanyi yali e Nakaseke waliwo muto wange ali e Somalia Gerard
waliwo Henry Katende ali America California n'omuwala ali Ebuzi. Ndowooza owulidde abaana babalijjidde Peter abayagalanga akayimba kabayita agawalagana mu lukoola. Agawalagana mu lukoola baali bayimba ku lutalo ng'Obote bamaze omuwangula. Awo nno nga Museveni awangudde lwe basobola okuba ate nga bakuba. Nsobodde okuba ate nga mubuuza ku mbeera z'ennyimba za muzeeyi basobodde okuba tebafunyemu kasente. Ayogedde bw'ati ku nsonga zino ne copyright nga bw'eyimiridde. Ensonga ya copyright eno ennyimba zino tetwazifunamu ssente, sijja kugamba nti twazifunamu. Yes, muzeeyi yali mugezi kuba yali yasomako, yatundanga ekintu n'atatunda bwannannyini. Na wano omulala gwe nalaba yali omugezi ennyo yali muzeeyi eri Wamala. Abayimbi abasinga batunda ennyimba n'atunda obwannannyini nga talulinaako buvunaanyizibwa. Naye muzeeyi teyatundanga bwannannyini. Ennyimba ffe abazirinako buvunaanyizibwa. Kubeera eriyo abaaziddamuuko ate bwe twagezaako muto wange bwe yagezaako kusinkana abantu abamu ku nsonga ne baamuyisamu amaaso. Ne nsinkana abantu abo saabaggyako ssente nti oba nali njagala ssente kuba ebyo ssente siri bubi nnyo ndi njagamba nti nja kubaagalamu ssente. Naye twayagala kubazzaamu mpisa ng'omukulu Mamuli Katumba, Nakimera, mukulu omwana ono Victor Kamenyo baagezaako okudda mu luyimba lw'agawalagana. Naye omuntu adda mu kintu takiwoomya. Kyova olaba ffe abamu tuli bayimbi naye tetudda mu nnyimba z'abamuzeeyi baffe tuba tuwonoona. Kizibu okudda mu kintu n'okitereeza ng'oli bwe yakikola, naye ng'ennyimba tuzirinako obwannannyini era tetwegomba muntu yenna kuziddamu kuba kuwonoona. Embeera bw'etambula tuli mu kikadde. Obulamu bw'omukulu gwe bayita Peter Balijjidde mutabani we yatunnyonnyola embeera nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula. Mubuuzizzaako ku baana b'omugenzi Peter Balijjidde waliwo yasobola okuba ate ng'afuna oba omukisa okuba ate ng'ayimba. We twogera ye Samuel Balijjidde ayimbira ddala era ndowooza n'ennyimba otera okuba ate ng'oziwulira. Okujjako muto wange oyo Gerard yali akikwasaganyizza ne kigaana, ne Ssegwanyi akikwasaganyaako okwo ne kibanga tekyamugendera. Bemanyi okuyimba kwagala ne weetegeka ng'essente weeri. Okuyimba kwa kaakati kwajja ne kwonooneka, kwayingiramu abamanyi n'abatamanyi. Oli ava gy'avudde n'agamba nti nze mmanyi naye nga bambi tamanyi. Kati music najjagwa, music kati takyafunibwamu ssente ng'edda. Fwe bamuzeeyi baffe baakubanga oluyimba lumu n'alutunda obukadde n'obukadde bw'essente. Alubaamu emu ng'ebaako ennyimba 6 oluusi zaabanga na 5. Saawa eno ekitasoboka. Lwaki? Music yayonooneka, abantu bayimba bye baagala kuwemula bantu, temuli makulu. Kuba ojja n'otuula n'owuliriza oluyimba ne bakubuuza nga luwedde nti ayimbye ku ki, okujjako okuwulira ekidongo nga tolina nsi kyoyinza ginnyonnyola nti ayimbye ku kino. Kati music n'ayonooneka. Kati bw'ayonooneka bw'atyo kizibu omuntu okuvayo nga talina ssente n'abeera nti awulikika kuba yaba alina okuteekamu ssente apromotinga music we. Kati olw'ensonga eyo baganda bange tebaasobola olw'okuba nti embeera si ey'amaanyi ennyo eri awo. Onawo osizira okuba ate ng'owuliriza omukulu wakyatunnyonnyola embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula. Asabye okuba ate nga mumuwagira ng'abaali baagala omukulu gwe bayita taata we Peter Balijjidde. Agambye nti naye mumuteeke mu ssaala musobole okuba ate nga mumuyamba kubanga mwana nzaalwa yeeno omukulu Balijjidde yamuzaala. Nzaalwa ye Masaka, obukojja bwe buli sayidi z'eno Masaka. Asobodde okuba ate nga abategeeza abasabye obuwagizi omukulu gwe bayita Samuel Balijjidde. Kansabe bannamasaka yayogera nammwe ndi muzzukulu wammwe. Masaka bukojja bwange kubanga maama wange bamuzalira gye nkulidde. Ku lwange nja kubasaba obuwagizi engeri gye ndi mu kisaawe nali mpummuddemu naye nadda olw'okuba nti kino kya buzaale kiri waka. Bannamasaka nja kubasaba obuwagizi. Bwe muwuliranga nti Ssaalongo Samuel Balijjidde alina waatindi mujje mumuwagire. Nsuubira kitange yaleka talina bizinnyo byakoze ensi eno. Okusinziira ku linnya lya kitange mba nsaba obuwagizi bwammwe bannange. Kantumireko jjajja wange, jjajja muntu ekyabakuzaawo mwagala nnyo. Abantu b'eruka yantera okuwangaalirawo mbaagala nnyo. Namumasaka mwenna mu tawuni mbaagala nnyo okutwalira awamu. Mpozi n'abantu b'ekyawagoonya nabo mbaagala nnyo. Ye mukulu oyo gwe bayita Samuel Balijjidde ye mutabani w'omugenzi gwe bayita Peter Balijjidde yayimba akayimba agawalagana mu lukoola. Ndowooza osobodde okuba ate ng'okamanyako ezimu ku nnyimba omukulu Peter Balijjidde ze yayimbako era ng'ezimu yali azimba ne mukyala gwe bayita Margaret Nampa. Margaret Nampa ndowooza myaka gya 1900 awo nga gwako oba we yafiira. Ennyimba zasobola okuba ate ng'ayimba omukulu gwe bayita Peter Balijjidde. Waliwo akayimba ke bayita abakazi bajja, awo yakayimba ne mukyala we. Waliwo ke bayita kibojjera ku lwazi, waliwo ndabye Mega Balijjidde ne mukyala we katubinoonye
okulinaanya amayumba beeyi nnene asaana nsanyuke okweraga ndiba ntya nankerekejje nyimba nyingi zasobodde okuba ate ng'ayimba omukulu we kubayita Peter Balijidde azaalibwa saidi z'eruwero nakaseke butasabwa eyo nno omukulu oyo abajjukira ebiseera ebyasobola okuba ate nga bitambula ke kayimba ke musinga okuba ate nga mwagala ke bayita agawalagana mu Lukoola. Nyimba nyingi nnyo zasobola okuba ate ng'ayimba ne mukyala we gwe nkakasa nti y'omu ku basobola okuba ate nga basinga mu bamu ku bakyala era ng'okusoma kwe yasobola okuba ate ng'asomera ddala